Abantu bangi nnyo batya okweyogerako nti balungi nga balinda abalala be baba baboogerako, so nga ate abalala ne bateekawo enjogera egamba nti obulungi buli mu ngalo z'oyo nnyini bwo, ate bo bannabuddu ne bagamba nti beauty belongs to the hands of the beholder. Obwakabaka bwa Buganda butegese empaka nnyingi mu by'emizannyo, ennyimba, amazina ne katemba, okulonda omulimi asinga n'ebirala bingi ebigwa mu kkowe eryo. Ate bba abawala Omukama Katonda be yatonda n'agemulira bufeesi obunyirira ne bufiga. Wano nabo bwe batyo baavayo ne beekubira enduulu nga bagamba nabo baagala boogerweko okulaba ani asinga. Kale wano Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi mu Bwakabaka bwa Buganda bwateekawo empaka ez'okulonda bannalulungi okulabira ddala ssaza ki erisinga bannalulungi. Kale nga n'ez'omwaka guno abawala 18 abagenda okukiikirira amasaza ga Buganda 18 bamaze dda okubeera nga basunsulwa era nga balinze essaawa yokka ya kwolesa bitone. Bano obwedda buli gwe twogerako naye akangaga nti yeeteeseteese bulungi era mwetegefu okuwangula empaka z'obwannalulungi ow'ebyobulambuzi mu Buganda. Erinnya nze Mirembe Jenna Luwooza Deborah era nga mpulira essanyu ery'enjawulo olunaku olwaleero. Olunaku lwaleero abazadde baffe bangi abazze, abantu ab'enjawulo era nga tuli banywevu nga tukkiriza nti bangi abatuli emabega era nga tugenda kukola bukubirire tusobole okulaba nga tukomyawo engula eyo eka. Erinnya lyange nze Nakate Patience nga mpulira essanyu olw'olunaku lunyeenyu kubanga lutulengeza wa gye tulaga. Bwe batutendeka nga tukyali bato ffe abagenda okukula tufuuke ab'omugaso, ffe be mugenda owulira nga ffe ba MP, ffe be mugenda owulira nga ffe ba minisita, nga kulwaki tuviiridde ddala wansi. Omutaka Christopher Kaddu Namutwe agamba nti empaka zino ziyambako nnyo okwolesa empisa mu baana abawala. Empaka z'obwannalulungi okusinga ng'abantu bwe balowooza teziri ku kukebera bulungi bwa ffeesi na baana babalagavu bwokka. Ekyo bakitunuulira naye mulimu empisa zaffe ez'ekinnansi, ebintu ebibadde bigenda nga byerabirwa, ebifo ebyobulambuzi ebikulu mu Buganda wano. Empisa zaffe kikulu nnyo wano era n'obumanyirivu bwe balina mu bintu eby'enjawulo, current affairs, ebifo ebyobulambuzi ebikulu kijja kuyamba nnyo ku Buganda nga Kingdom ne Uganda okutwalira awamu. Ye Ssenkulu w'ekitongole kya Buganda Heritage Tourism Board Omukungu Albert Kasozi ategeezezza nga bwe baluubirira okusitula abavubuka nga bamanyi ennono n'obuwangwa bwabwe mu ggwanga Buganda. So empaka zino zituwa platform eno okusobola okuleeta abaana baffe abavubuka bamanye ebintu byabwe bikwata ku Bwakabaka, bamanye omugaso Obwakabaka gwe bulina bulamu bwabwe. Omukungu Kasozi agamba nti baagala okufulumya omuwala omuteeketeeke obulungi era bw'atyo n'abasaba okweyambisa obukugu bwe bafunye mu masaza gaabwe olwo nno bajje babbinkane mu mpaka ez'akamalirizo ez'okulonda nnalulungi asinga mu masaza gonna. Amanye engeri y'okubeera mu modern world, amanye engeri y'okubeera ku farm, amanye engeri y'okuteekateeka emmere, amanye engeri y'okusiba oluwombo. Kwegamba omwana we tumulondera okubeera nga ye ambasada waffe ng'afunye training entuufu, buli kimu akitegeera bulungi. Omutaka Namwama akubirizza bannalulungi bano okukuuma ekitiibwa kyabwe nga tebeetyoboola ng'abaana ab'obuwala. Ne tufuuka ekirala, tetwagala kubayita bannalulungi ate tuweebuuke tugambe lwaki twabayita bannalulungi. Tubasaba mukuume obulungi bwammwe, obulungi obw'omungulu n'obw'omunda tujja kuganyulwa era tujja kuba bulungi. Bano oluvudde wano nga bamaze okutongozebwa beeyongeddeyo mu nkambi gye bagenda okwongera okutendekebwa okumalira ddala akabanga olwo nno ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ekibanyi kigwe n'amenvu nga bavuganya ku ngule y'obwannalulungi w'ebyobulambuzi mu Bwakabaka bwa Buganda 2024-2025 wano nga basatu abanaayitamu bakugenda butereevu mu mpaka z'obwannalulungi w'ebyobulambuzi eza Uganda yonna. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.